Alaba esanyu akalulu bannange King Sheebah aguze ettaka ategeka kuzimba. Congratulations wasuze otya wasibeta gwena omulungi ampuliriza all channel media kwoli subscribe for more updates, like, share and comment. Tewerabira okunyiga notification bell obenga notified brenteka video empya. Tujukira bulungi olunaku olweggulo King Sheebah ne mukunja babadde ku live byonna nabibaleetedde nga beebuuza bannange sente ze batuwadde eza brand ambassador tukolemu ki bangi baleesa amagezi agenjawulo nenge namba esinga bagamba poloti yesinga okugula ettaka kyekisinga bwe batyo leero babukezeza mu nkokola ne bagenda ne bagula ettaka era baguze Matugga kumpi ne tawuni. Era essaawa yonna King Sheebah atandika okuzimba enteekateeka ziwedde ogenda kubeera obyerabirako byonna maaso awo mbikuleetedde bannange essanyu jjereere. King Sheebah ayagalako swimming pool, King Sheebah ayagalako ennyumba y'obumyu, King Sheebah ayagalako ennyumba ennene kwegamba byonna ogenda kubeera ng'obyewulirirako bannange beeyongedde okulumya love mase okunja atasira enteekateeka okuzoza ziwedde wali ekisinga kino mukama akoze ekyamagero ekisukka ku bafe abaana b'abantu bye tusuubira eriyo yamanyi eriyo yasuubira kambenzi King Sheebah kinajja kukituukako mu budde bwe buti King Sheebah bwekisuubira abantu bayinza ndowooza King Sheebah ono aludde King Sheebah agenda weza buweza mwaka kitegeeza wano agenze mu byafaayo nga akayimbi akakyala akasinga obute e Uganda akaguze poloti mu kuyozaako kubanga King Sheebah abadde nga tusooka first and fearless I want for the thanking all the peoples ababeereddewo King Sheebah okuva eri gye twatandikira bannange nga King Sheebah buli omu amwenyinjala okutuuka ku ssaawa eno nga buli watuuka buli omu ayayanafuna akaserefi naye mwebale nnyo mwebalire ddala buli omu kyakoze amusabidde essaala akoze challenge y'ennyimba ze akoze ekyalina kamuweereza mwebale nnyo mwebalire ddala ekyokutuuka ku kugula poloti ekirowoozo mu kulota ekirowoozo kyazze bwe kiti King Sheebah yagenze n'afuna buddiru bwe busatu yafunye kampuni n'emuwa okuba brand ambassador waayo nga agikubira obulango kati kampuni yo n'emuwa akasente ke bambika kasavamukko then ne wabaawo ekivulu ekigenda obeera mu lubiri abitekisi yatuyise naye enkuuka tobongota nga 31 Desemba naye n'atuwa kadipositi kaffe yampadde akange nangamba nakano kampeeri muwala wange King Sheebah nenga we yakampeeredde tewabadde kamera nga nsobola okukali oba nenkakweka muzange naye nengamba era newooza ebitali bibyo okuta leero naye simuteerera nako nenkagattako then wabaawo n'ekivulu kye yafunye eyiganga why for the when I am for the speaking guest volume bagula eridako bakuba ku imo yeah okay so kati olala diru ye Canada banange kama international conference ebyo binyiza owebiziga agenda nyiga afire mu kakebe k'ekizigo kubanga naffe tetulina kyakola naye diru zisuse naye mukama waaba yakoze n'abantu bano ne batuyirawo omubiri fenna ku nsi ekyaddala newonyigira muno ng'ali kuyitawo nawe fenna tulwanira buli omu kubaako obuuka kuba background zaffe zifaanana bubi buli wetutunula gye twava ebyaddala teriyegomba kuddayo gye yava ensonga lwaki oli anyiiga nonyiiga nti gundi lwaki ampitako okategeera boyi naye ku nsonga ya King Sheebah basaba fenna buli omu akume kubanga nange boyi gwejoyagala ogambeyo kuloti ttaano nga yange enziramu eyo poloti kakubyemu akafaananyi nga nange wadde Kampala ninawo poloti okategeera boyi so n'olwensonga eyo nze essanyu lyagala kunze King Sheebah bw'aba bituuseeko batayogera ne ku ddiiru ye Canada era nayo eri jasitubulako obubuzi kuteekako mikono kakati akasente kano August Toronto Canada Sackville kakati wenakuta akasente ako tiimu gyenkola nayo management bamaneja ba King Sheebah kuliko soda nao ba Hanis Wonderboy bangi ne bagamba twongere mu music King Sheebah endongo yeyongere okugendera ddala wala kati nze njogera ne King Sheebah mu kisenge ne mugamba bamulibya aveemu ku magezi awo lwaki okubawo lemezaawo nnyo twayogedde oba twabaddewo ne twogera n'okuwabulibwa okuvaako mu bafaani abamu abatwagaliza ebirungi
bagamba mugonja akasente kano we mukaza mu music mujja shootinga video ez'ebbeeyi musasula amativi kubanga okimanyi tv zawalo ne radio okuzannya music w'omuntu olina sooka kwata sente nobawa tikitoka okukolera challenge basaba mitwalo 5-4 kanaga nedda akasente kano kifo kyokukazaayo kakolemu ekintu ate ekirala okitegeera eri tusigale ng'endongo tugikuba abo abatubeereddewo basigale nga batubeereddewo naye tukole ekirala King Sheebah n'agamba wenfuna poloti yanjojodde munanga mukunja nina abaana 3 mwana ali buwe ali gyali naye wenfuna kapoloti kange abaana nsobola okubakuŋŋaanya neŋŋamba ayabasi netukubira ate taliko noonya kampuni kyesobola nakoze nataddeyo nakalango aba babaawo kampuni zino zempulira ku malediyo mativi ezeera nga nti batunda ettaka batunda amataka akulayisi lukwago neŋŋamba lukwago musajja atubali musajja atatundagako poloti zenjigulira mu kibaya manyi mu bya poloti bwe tuba tugula nze sitya nnyo kunseera ntya nnyo kugula ate nkyansange nga baguzizaawo omulala nti abo newoba oguze layisi bifuuka bya bbeeyi oba biba biyingiddemu jeyamaani poliisi kooti obitegeera ate kooti gyekola ebaga mwenna kati nga we mukaayana musooke tewabaawo alina kyalina kolera so what I am doing kyenakoze nayogedde ne lukwago ono nagaa mukunja jangu tutetekanyeeyo poloti kakati poloti n'atulambuza twalambudde poloti 9 King Sheebah nakutambulidde atutambulye ngankuyinuna nakomyewo nga tuva kulambula poloti nze nazijjudde essere sere nsobola omwejjako ambaayo ekyejjako ulira gera kukakonya mume aga nayo nene oyagala sipaye ekirala era kuzalira omwana so mu bufunze ono omusajja yantambuza ne tulambula poloti 9 zonna saasiimyemu poloti nungi ate nga akabeeyi ka saamusaamu naye nga ziri we ziri ninamu ekintu kyenadde njagala noono nga tannakitegeera nga buli poloti gyantuusaako mugamba atuno tugezeeko n'endala paka bwe twatuuse kweno ne mugamba kati eno gyenjagala omanyi lwaki nasiimye eno kati nga nze ekibalo kyange eno poloti eri ku kasozi mu bbanga kati nga mmanyi nti ow'ebizigo aba ayita wali eri ku kkumi aba alengera King Sheebah gye yazimba mansioni okategedde awo taasi kekabadde akabalo kange nyanjagala kuba luno lusozi ekkubo liiriri kitegeeza wozimba wano abantu abayita wali kukola nsi bonna buli omu asonga busozi ne bagamba tebayitanga omulalu mansioni yeeyiri wali era nsaba katonda oyo yatuwadde obusobozi otutuusa ku kkula eri okugula poloti atuweere ddala n'obusobozi King Sheebah okikubira engalo okuboyi era njagala ekirungi negatiddwako abantu abaagaliza nga nabo tebali bulungi naye ng'emitima gyabwe mikakyagalika gwago James Property Consultant muganda wange oyo sikayi tubaddengawo nga nkubira akasimu nangamba omuyimbi mulabyeko ku kkubo kimukunja kiki ne muga waaye bitutabuseeko naye mukama gyazalulandi munnange nga kwega akulaga afaayo tugenda kusaba abafaanizi baffe mutwongere emirimu bwe munaatuwa emirimu ne mutuwa ebivvulu n'abalina amakampuni oba amabizinesi ne mugatuwa okugakubira obulango akasente ako nga wensobodde kabanga akatono naye mu butono bwako tusobola okukakolamu ebinene era mbasuubiza nti akasente ka King Sheebah konna kati esaawa eno King Sheebah agenda kukola kye bayita era abantu bonna kati sikayi oddamu asanga King Sheebah n'omusanga ekibuye ng'atuuya ogamba nti agenda kukola entuuyo zitonye naye ng'akolerera bulamu nga sente zaziraba bwe ziraga era I wanting for the telling you pressure zigenda kuba abantu paka kati wetutuuse ebintu bitabuse naawe sikayi kubyamu akafaananyi abayitanga King Sheebah yukira King Sheebah kati bano bonna sebo ono King Sheebah yasasudde omukulu yatuwadde bambi discount era abantu bonna abeetaaga poloti ezitaliiko nkaayana kukabeeyi layisi talina likodimbi yobola abannannyini makampuni abasinga talabika mukule poloti
niwe kuba ku kibanja mpola bakukkiriza n'otandika okusimba n'otandika okukolerako by'oyagala nga ogenda mu maaso abantu bagenda kuwa pressure ganda wakuwawanda honey's tugenda kujala okusimba mukama watusasira ne kubanga kutandise nga buli ajja ssebo awabode yaleese amazzi watuuka afukamira mama King Sheebah aleese semindi agenda ba King Sheebah nze naleese obusawo obutaali aleese mitayimbwa aleese kinayo kubya mwaka pale nga kati King Sheebah yagenda okuga process esula King Sheebah munange kankuulire bagamba from zero to hero from nowhere to somewhere yeah from nothing to something so nze nsuubira en achievement nene omwaka guno King Sheebah ne watakolayo kirala en achievement nene ne watakolayo kirala guno omwaka gwalinye ennyonyi sinebutegeera abakola challenge ne bakola twebaza abo bonna era wenviira wano ninayo omukwano gwe bamuyita jowe lukwa mukunja jo ati mukunja yangaye mukunja babajita lu yangabye mukunja njagala nina bye njagala okolera King Sheebah singa apunapola lukwako soko tuwa omukisa nga sinayogera na bingi poloti gijjeeko embuzi kuba twagala zimba sa ngenda kusooka mukula ofisi awo emala okulaba obuzito buli kiyinza okweyama akantu akatono ate ekiri lwaki weeyama akatono kubanga muzadde wa kuzaala yasooka okuwa omukisa kati lukwago lwokuba yatuzadde n'agaago kamufune puloti ekampala ku kasente kano naye kyemanyi ngenda kugerako n'emikwano gyaffe abaliyo bonna mikwano gyaffe nga mikwano gyaffe balabe ekyo banasobola otukolera nange ngenda kwogerako n'emikwano gyange bafaani bange ngenda kwogera nabo mbagambe newowaayo omuyimbi newomuwaayo akasawo kasemini kale osobola obutakatuwa owapoota omu olunaku lumu nebasasulira owapoota ffe katuwe otegeke ekyo otugambe embabanja ku birthday yo tujja kujja tuyimbe munnawe mbawadde ofa okitegeera anti oli asobola otugamba mukunja birthday yange ya mu gwakubiri oba ogwokusatu ku poloti y'omuyimbi okutandika okuzimba muwadde obusawo bwa sementi bubiri ku birthday yange mu Hawkins nga tuwandiika wali bino bigenda fuuka bya mpankwe kwate tugenda beera tugambe mutuwe nga tulinga abalema mutuwe tugenda banaffe tugattako okitegeera so n'olw'ensonga eyo omuyimbi abadde ali kukuba pulaani gy'ayagala ye eri mu bwongo bwe aŋambye ayagala swimming ayagala ku ttaka lye obeeko swimming pool ekisenge kya bulletproof ekisenge kye nga kya bulletproof temuyitamu ddogo lyolyo nesas nyumba eri amuti agambye ekitanda oyagala gatenkana kiremu nekola kya switch smart bed bakita smart bed kiriko ne woofer kino ekyepikamu ekimutumbiza mu bbanga nakka ekimanya ekimussa mami ekyoyagala ate kyekitanda wakati kibamu ne bastap kati abo oba weebazaata nekiteguka n'ogwa mu mazzi King Sheebah wama weetaaga amazzi okuba okumpi amazzi gaagalina kikola nga flash bakola swimming pool munju yasobola kukola swimming pool ye sigakugira bino ebizigo agakakenetula makene kati omuyimbi kasooka tusobola okubamu atukubira mu pulaani yewayagala swimming pool webeere bano epoloti ye yiino ate omuyimbi nno gyaguze neffe newuuno newaali tugende bano ku poloti ye atulage swimming pool ye wajagala sebo ne banyabo tutambula omuyimbi King Sheebah yagala mu poloti bafotografa nga bali mabega so nenga sky nekati abanga omulamu asobola okula poloti bayitanga kakuzizati King Sheebah kasooka tulage swimming pool waya enju ebeerewa swimming pool ebeerewa
lwaki abaana bo bakyali bato bayinza okugizanyiranga swimming pool ebe enju ogyagala wakati enju ogyagala eyite wano yonna lijo tulaga nti enju yanjagala eyite wano na wano swimming pool wano toyi wano ekikomera tugendo kiyisa ekikomera toyi wano n'edduuka lya yugati bamwe yugati bamwe yugati ne supermarket y'abaana swimming pool amazzi gaba wansi bagasikayo nga gabowa bagaleeta ne bagayiwamu kiba kito waliwo mashini egakuba gajjawa egakuba egajja basima ebange gakuba naye nga lona kasumulu agagenda mu bufunze okuzimba omuntu aba yeetaaga kati wano essaawa eno singa ndeeta matiriyo netufuna matiriyo waffe tutandikirawo matiriyo tugenda muterekanga wa mukama waba tuwaddemusa paka kati wano tetwagala tereka sementi waffe tukomewo ekyati bamugira banange bafaanizi baffe eriyo constructioning company esobola okutuwaayo ki inginiya bagifunyite mikwano gyaffe yinza obayo abalina constructing material company so tuwaayo gundi inginiya ajje tuwe plan mangu tukole ebintu bino kuba omuyimbi agambye yagala swimming pool basooka swimming pool obaana kasooka njo tukasamu tugenda teka mu shower basitabu Trust ino bamwe mu. Omanyi omuyimbi akola bibye takola byabakundi ebintu bya muyimbi nga byanjawulo takola byaba so kakati twaliza wa kanizi omaza ebyo King Sheebah soba okugamba obusiru kati atusabire njala tusabira tuboli awo ali nasoba tuwe sawa esala egenda kuwuzika just mawulira bakoba bebaza banaye okusinga naye baliseddala abasajja batadde ku ssente bonna ab'amaanyi bakameza bona mbebaza bambi ne bagamba King Sheebah twamuyitanga obukunga nga jasi ali mu mbeera ze eza siriti naye kati nehanidde kati yaliko mbebaza nnyo bazamu amaanyi kama abakuumira abateekunisaali beyongera okukola abaana baabwe famire zaabwe babe n'amaanyi babe n'obulamu n'abakyala bonna mbatumirako bonna nambi abawakusimanga kati esigaliddwa okuzimba okujja kwebaka mbadde nga bakatirewo bakati nyo bakinene kupangisa obukoyi naku ki gyosizolaba kupangisa gamba ekyo banaye kuba olyawo ng'olugamba nga bajja kukola bajja kukola baleka bazagala batulina esawa sabira ffe bogireseemu mbasabira esaala njagala mukivemu wefata mukama katonda utazamisa kuba buli wegiwera mukama ate akwerabirira ddala obeera kukibonerezo abantu abazza emisanga b'emitima emibi mukama ayongera babonereza ow'ebizigo kyava abonaabona omanyi Sheebah ebintu bye biyita wala biba biyita mu ngero takireeta direct mukyala muganda ali lokolo so Sheebah kutupeezawo tuwa kyakulya nakututambuza nakuwembejja taata yesu tuli baana kusinga tutwali baana basinga tetukukalangiriza tetussa singa tetusanyuka yesu mukama tweyongere kuba twakukiriza
tugezaako tweyongere esaala tweyongere okutwaga naffe tukwagala nnyo tata yesu tetugenda kuddamu tetugenda kuddamu kutuukiriza ffenna ffenna tata yesu bonna abali ku bitanda bonna bonna bawone tata yesu naffe tuleme kutajjaako busabusabu tata yesu egayidde kitaffe ali mukulu enyalusiwe wakabaka w'obujja byagala ekolebwa mu nsi kale bikolebwa mu twemera ffe sina okunaga sina otono totwala mukimo ekyokolera n'obuyinza ekitiibwa waffe yesu kristo wakagala kali katonda sekimwaka mwamutuko goyena wena abo yugati bajiwa yugati naye King Sheebah alina oba n'embwa wano n'abaana ne supermarket y'abaana embwa yegenda akayumba k'embwa kagenda mbere wegenda onyweranga yugati wano mu nsonda era wano yugati ku bunyama bw'embuzi. Congratulations once again King Sheebah. Ndowooza kati abaali bawabya King Sheebah okuva ewa mukunja mulabye ebibala mulabye biki King Sheebah byafuna essanyu lyabeera nalyo nga zeewa mukunja okuva lwe yakomawo ewa mukunja mulaba embeera gy'alimu ey'essanyu mulaba obulamu nti bukyuka enkya n'eggulo mazima ddala oba wa mutima mubi nnyo ate okutandika okulondoola obuntu obutonotono ennamba esinga abantu bagamba in case mukunja ne bwabeera alya ssente mutuufu azirye lwa nsonga agogola King Sheebah amugogodde amulaze ensi amulambuze ebifo eby'enjawulo batambulidde wamu beetegeera kwegamba era King Sheebah agamba teri muntu n'omu agenda kuddamu kubeera ng'ate agezaako okubaawula ne mukunja naye nga twongere kwebaza mukunja omukono ogw'ekyuma ogw'amaanyi Katonda gwamuwadde okubeera ng'ateeka ku King Sheebah. Tukimanyi bulungi nnyo nti embeera nnyingi ze bayitamu eyo off camera gye batatugamba naye mazima ddala bw'otasiima kintu mukunja kyakola obeera wa mutima mubi. Tweyongera okwebaza oba neyongera okwebaza bonna abalabye vidiyo yange to the end ne mulaba obulango nga temubuskipinze nsiima nnyo mikwano nsaba Katonda baye kye musinga okwagala neneyongera okwebaza buli abeekuumira ku channel yange okubanga buli kenteekayo mukalaba mmwe mwenna abanyiga notification bell okubanga buli kenteeko babawo message oba notification ne mubeera ng'ate mudduka misinde okujja okulaba kiki embaleetedde nenyongera okujjukiza gwe naalina kyoyagala okuyisaawo kozesa comment section mbeerayo nange nga ndaba comments zammwe nzirayikinga nziddamu ne waba weetaagisiza osobola okuyisaayo message yonna yonna gye wandyagadde oyisaayo butya bw'osanze vidiyo gw'obadde oteesa ki ku mulamwa buli kimu ky'osanze mu vidiyo Channel Media kw'oli.